munnammwe avudde mummwe n'akimeekinga lwaki temumuwa full support okubeera nga nammwe mumwenyumirizaamu okubeera nga mubeera mu kintu ekyammwe. Bobi Wine avudde mummwe mu entertainment mu art mu abandi muwadde support nga banne mu kiwa amaanyi mulyenga balodi batoto ba lodi tyate mwaba mukola ki muli ku side ndala ekintu ekyo gokiraba oti edi ekintu kino bwogenda okwetegereza si kyabayimbi just ye muyimbi kiki lwaki atya abayimbi bamwegattako Chameleone yagendayo namumma kaadi Patrick Mujuka yamumma kaadi Namulindwa yamummye kaadi Lane yamummye kaadi kakati kiba kyabayimbi oba kiba kiki si kyabannabitonde kiri kintu ki ate bano okumenyedde batono ayawula obusobozi n'okubeera kati nze nyina buliwa kati kiri bwe kiti baba bayite balina Eddie Kenzo osobola obackinga n'opushinga movement ya Bobi Wine n'omutuusa wa nenga tojidde mu kafo n'otuukayo n'amala n'ofuna appointment n'obeera appointment mu ekyo ekintu kye ngandiwa osobola obeera werowisha oba futu soja nga nkuttewa ng'era ndi aki ye buli alikafa ate kati mba sikyalina we kubanga kati aba ekisookera ddala nze nga bwondaba nyina abaana nyina omukyala nyina family true senga nyingira mu kintu ekyo mba nkisitula nsinzira mu office ki ati so omala kugendayo na office oba talina ana office bakitale kanze n'entulawo ye nakitala nedda sebo Kenzo nedda sebo okitegedde nti kiki lekanze mba ntulawo yanzire ku mugongo asindi nedda kino ekintu mwali mwina kyempawalinga era abantu bonna kyebabanenya kwempawalinga butempawalinga muganda wammwe avudde mu art nga mumulaba kati kankubuulire okitegeera avudde mu art nga tumulaba ne mumuwa full force kuba generation eno gyayimusa twali tukiwagiddeko abayimbi ffenna naye twagenda okugira tutinga tetulina we tuli ntukita kintu kyonna bwe kiba kikwokya okita otherwise osobola okusiirira engalo but fortunately President Museveni ate yategera bulungi concept yeno okitegeera kubeera yakuyita naga nti njagala onyambe Mwami Kenzo gwani yakugamba nti kino ekintu ky'abayimbi kino ekintu ky'Abannayuganda tekibeerangako ky'abayimbi okujjako ng'omuyimbi oli w'e Kenya kiba tekikwatako oba ng'oli w'e TZ kiba tekikwatako naye kasita bagamba nti ky'Abannayuganda naawe omuyimbi babeera bakugattidde wamu kubanga naawe oli munnayuganda gwe wawulirako abasawo nga bateeka ku Besigye obunkenke nti ffe otutaddewa oba abalabako nga beegugunze nti tebagenda kuwagira Dr. Besigye kubanga bo talina waabatadde then mmwe abayimbi lwaki muteeka ku muyimbi munnammwe akaliro nti ffe tutaddewa twali tulowooza nti ekintu kyaffe kumbe bannange ekintu si kyaffe mwalowooza lwakuba temwasoma kubanga ekintu senga kyali kyammwe era yalitambuliddenga mu mmwe senga ekintu kyali kyammwe kampeyini yali zikubyenga mu mmwe ne tekiyinza kubeera kyammwe ng'obululu abusaba ffe tekiyinza kubeera kyammwe nga ffe tumuwerekera tekiyinza kubeera kyammwe nga atambulira mu ffe kubanga ne bwe tugamba nti tukireke kibeere kyammwe musobola okukitambuza nga ffe bannayuganda bwe tukitambuza musobola okukibeeramu n'okugumira ebikirimu nga ffe bannayuganda bwe tukibaddemu kakati ogamba otya nti ekintu kyammwe ng'ate gwe wasooka okukiryamu olukwe ffe abatali bannannyini kyo nga tukyayimiridde nakyo meaning nti gwe yalowooza nti kyammwe wali mukyamu kuba naawe tewakkiriza nti kyammwe wakiryamu olukwe wabula ffe boolowooza nti si ffe bannannyini kyo ye ffe bannannyini kintu kino abatuufu Eddie Kenzo omuyimbi bw'afuna kaadi oba singa abayimbi bakibawa ebintu ne bitalinnya
omuyimbi bw'afuna kkaadi kisiba abantu ne kivaawo omuyimbi bw'afuna kkaadi kiwamba abantu ne kivaawo omuyimbi bw'afuna kkaadi kitta abantu ne kivaawo omuyimbi bw'afuna kkaadi eby'obujjanjabi ne bitereera omuyimbi bw'afuna kkaadi ebyenjigiriza ne bitereera omuyimbi bw'afuna kkaadi abavubuka bonna ne bafuna emirimu bw'aba bw'afuna kkaadi ebyo tebitereera kitegeeza si kyabwe era n'okubaawo kwakyo tekitegeeza mmwe kitegeeza nze munnayuganda kuba ensonga ze kyogera ku zange munnayuganda naawe osobola okubaamu gwe obuzibu obuliwo oyagadde okwekategorizinga ng'omuyimbi kino kyaffe bwe kinaaba ekyabayimbi bokka era nga be balina okufuna kkaadi ya national unity platform ebizibu biriggwawo ddi kubanga buli gavumenti bwebejja egenda kujja ne baprofessional bwe baasoma mu ekyo kye baasoma oba head of government kye yasoma kitegeeza bannayuganda tebagenda kufuna saavisi lubeerera lwa nsonga emirimu mingi mu ggwanga bwe kiba ng'akulembedde olutabala alina kuleeta bamirimu gyera baalina okusosowaza ne kkaadi nga baalina okuziwa emirimu mingi mu ggwanga bangi tebagenda kufuna saavisi bangi tebagenda kukolwako kubanga ab'emirimu gyabwe tebannatuuka kutuula mu ntebe Eddie Kenzo kino ekintu si kyabayimbi era nga bw'ogambye kino ekintu si kyaki si kyabayimbi era bw'oba wali okiyingira ng'olowooza okiyingira ku lw'abayimbi ekintu kya bannayuganda era naawe mu kuyimba oluyimba nti system volongoto ziza bafana si ye yasooka okuba obubi tewatunula ku mbeera ya Kamiri tewatunula ku mbeera ya Namubiru tewatunula ku mbeera ya Juliana watunula ku mbeera ya bannayuganda kakati wano wembuuliza ekintu ky'abayimbi kitya kifuuka kitya eky'abayimbi nga naawe wayimbirako ku mbeera tewasooka kutunuulira mbeera yaabwe ekintu kya bannayuganda kuba okukola oluyimba biwoobe watunuulira ffe tewatunuulira bayimbi banno otherwise senga watunuulira bayimbi banno oba osanga n'olwo oluyimba tewalikoze kubanga abasinga abaali mikwano gyo baali bulungi ekimala kakati ate otujjako oti ekintu n'olya kino ekintu si kyaffe abayimbi kino ekintu si kyaffe gwe be baali bakitandika baakugambako nti kyammwe oba baakitandika nga bakitandise lwa bizibu byammwe ng'abasawo we bataafuukira Dr. Kizza Besigye bizibu ng'abasawo bwe bateekyusa nti ngenda kuwagira Museveni olw'okuba Besigye talina kyatuwadde ate olwo mmwe abayimbi nga n'embwa yakedde okuyiiya oluyimba erufulumizza ate olwo mmwe abayimbi ate olwo mmwe abayimbi era sooka weebuze bonna bewawa kkaadi okujja ewa Museveni ng'olonkingazi alubamu zo wasooka bbawa wa minisita bwaki anti balina kusooka kubaako we batuula oba we babukala wasooka kubawa bwa minisita bwaki ajja anyumya ebyekijjegga nti nina abaana ajja anyumya ebyekijjegga nti nina abaana baalinga balyaki oba kufaani gwe wali osanzeko ku muganga ng'anoonya luzaalo meaning ffenna tulina abaana eyo teyinza kubeera excuse ate kyalibadde kikuwa na buvumu olw'okuba oyina abaana nti gwe mumanye mu sisitimu eno bw'ovaawo ffe tubalabye abaana b'abagagga bangi abaakolagananga n'abanene nga kati balya kasasiro babulayi mu kibiriga baakolanga nti nkolere abaana baabwe bye baaleka baabitwala kati buli lwoleka abaana n'ebyobugagga mu ggwanga nga teririna kwe bitudde babeera bajja kubitwala abasinga bajja ne bakola omululu ne balya ssente z'empeke ne balya ssente z'abaki ne balya ssente z'abantu mbu bakolerera abaana baabwe ne babalekera zaakeedi wallahi baba tebannabugumya mbooge magombe nga bbala muzimuleesi enyumba njibanjako eno yayolyako ekizimbe ono yakola bwati ono yakola so bw'oba waleka sisitimu ebukadde nga mulimu amateeka era nga temuli bamwenyeewe etaliimu bicupuli ekyapa kye walekera abaana bo kisobola okusigala nga ky'abaana bo lubeerera eyo ensonga etakuwagiza struggle eyo ensonga eyakukyayisa struggle mbu nina abaana bange banaalya ki togenda kulannama magombo oterenkereyo mirembe ng'abaana be waleka ku nsi
be wabalekera bitandiso bajjibwako be bawaleka nabo abali mu system bulijjo gy'otembeeta abali mu system bulijjo gy'owagira kati yosaagala ebeera excuse wabula kiina kuwa na bubi buvumu okweyongera okulwana okulekera abaana bo by'obalekedde nga ddala obikoze eki obibalekedde ng'obugagga tebukoma ku ggwe kubanga olese system y'okkuba essimu nga batwala ekikyo olese system y'okubeerako omumanye nga balina kye bakozeeko obutali bumativu gwe bw'olivaawo abaana bo ogenda balekera nnamba yaani abaana bo ogenda balekera ssimu yaani nabwe ekityo Eddie Kenzo leka kulowooza nti mwe muli ba mugaso nnyo mu ggwanga kubanga okubeerawo kwammwe kukulu nnyo ne tekugjeewo bizibu byaffe meaning ne baba wa kaadi oba nekifuuka ekintu ekyammwe ng'ebizibu byaffe tebinnaggwawo tekiba na lugendo era kitegeeza si kyammwe kubanga byekyogera birina ku representing ani nze munnayuganda abayimbi muyinza okuba temuwera yadde omutwalo wemba soogedde munene kakati nga bwe tugatta population ya Uganda mwe mubeeranga kaddooti muyo population ya Uganda bwebeera maapu mwe mubeeranga kaddooti muyo kati nga kaddooti kano kekaagala okutegeerera abantu abasoba mu bukaddaana obwa Uganda falutaddewa tayagala bayimbi tayagala baki kati ate mwabulwa n'ekyokulimba ekituufu oba ekyokulwanyisa ekituufu kubanga ate omulala agamba nuupu y'abayimbi nuupu studio era bw'otakuba bulungi nnyimba tebakuwa kaadi ate gw'oloma lwaki gundi baamu makaadi lwaki gundi baamu makaadi sooka otulageko weweebaliza be baaziwa abammi bwa kaadi tebaasiba mmanga abayimbi abaweebwa kaadi tebaaweebwa ng'abayimbi yensonga lwaki bonna tebaasimmibwa era yensonga lwaki bonna tebaaziweebwa abaaziweebwa baaziweebwanga bannayuganda n'abaazimmibwa tebaasiba mmanga abayimbi baasiba mmanga bannayuganda abatatuukiriza biki bisaanyizo kale wasomawa kale twagala okuwa wasomawa wasoma ki anti nze nina okubaako ntuddewa bwe mba nnakola byenkola ntudde mu ofiisi ki ennyimba wazikolera mu ofiisi ki ebyo byogeredde mu ofiisi ki byoyogedde omaze kutuula mu ofiisi okwogera ebyo oba woobyogeredde wennyini tewali na ofiisi kyekisooka okukwagazisa ofiisi okulumirirwa abawejjere oba okutambula n'abayinike kyekirina okusobola okukwagaza ofiisi okwo kubeera kwekwasa kubanga bw'oba olumirirwa nnyo music industry ng'era essanyu ly'omuyimbi likukwatako lwaki eryawaluka gassi liwatutte lwaki eryakayimba solo si liwatutte lwaki eryalutaaya si liwatutte lwaki erya hirudamaani si liwatutte oli agamba bawa bayimbi onaagamba onalwanyisa abayimbi kyekikulaga nti buli kyokola bo bajja kukirwanyisa oba buli gyoyita waliwo abagenda okuyitirayo bakulwanyise naye ate kiyamba ne bakwejjeereza ono nabiira wasitulira enkundi nti ono awa bayimbi ng'eno Kenzo asitula mbutayagala bayimbi kati batuuka ne beerwana message zonna ne zifiira mu kkubo by'okulwanyisa byonna ne bifiira mu ki mu kkubo nti Eddie Kenzo we wali mulowoolezaako nabiira ayogera we wali lowooleza ku Kenzo kyayogera we wali lowooleza ku nabiira kyayogera Kenzo ayogera Mukama Katonda bw'akuwa ateekawo ne system ng'entala abalabe ze bakusombera ate bye by'okulwanyisa by'ogenda okukozesa okusobola okukola ki okwetakkuluza yamma Patuliko yamye Flavia yamma Gundi gwekola ekikyobawe owaayo mukama wange simple bwe kibanga kino kirina kubeera kyammwe nga bwe mwasula ne mukizuula nti si kyammwe kati kola ekikyo ekyammwe obawe awo wotugambira nti twammye gundi n'obatema yamma kamiliyoni kati yamma Gundi kati kati ate usooka weebalize be baawa kwa wali badde okyaŋŋanyisa bamma kamiliyoni walukagga baamuwa bamma Namulindwa Gundi baamuwa bamma Patrico Kayimba Solo baamuwa bamma Gundi Geoffrey Lutaya baamuwa ebyo byo tubimenya wabula ofunako kamuke weekwasa gwe kyogamba bonna baali weereddwa gwe abayimbi bonna abagenda eyo gyogenda baafuna ssente oba bonna baatuuka mu maaso ga Museveni ne babakwasa ssente
kale ate gwe waalisanyusa nnyo nti at least mulimu abeeyo ewammwe be baawadde. Era wano we baali vumidde Kyagulanyi Bannabbiira Naggayi nti Kadias w'abayimbi gwe waali badde asooka omubuuza nti gwe oli muyimbi nali oli awo otootobana. Kintu si kyaffe. Manyi nasooka ne neebuuza abaana bange banaalya kimisota oba bunyonyi. Abaffe balya ki baafa. Ababalala balya ki. Oba ababaddewo balya ki. Gwe ki ekikulowoozeza nti olina kujja kufunira abaana bo kyakulya? Bino ebintu twabiyingira si kufunira abaana baffe kyakulya kya leero, wabula kubafunira kyakulya kya lubeerera ng'ekyokulya kyabwe tekiva ku ffe. Ng'ekyokulya ky'abaana baffe kiva ku nsi yaabwe. Kubanga ensi yaabwe ngagga. Basobozesa okubanga ne muzeeyi bw'aba afudde basobola okubanga basigaza ekyokulya. Kakati gwe famire ogitambuliza mu nsawo yo bw'olifa. Gwe famire ogitambuliza mu nsawo yo bw'olifa. Munnange tali yagadde naye bantadde waawe wasaba ne bakummawo. Waawe walaga interest ne bakummawo. Wanyiiga ku lwa banno ba Patrico. Wanyiize ku lwa bannamulindwa. Lwaki tewasanyuka ku lwa Walukagga? Lwaki tewasanyuka ku lwa Kayemba? Lwaki tewasanyuka ku lwa Lutaaya? Lwaki tewasanyuka ku lwa Hildaman? Meaning tolwanirira abayimbi, olwanirira bakwano bo Ssekinnoomu. Kubanga singa obadde olwanirira abayimbi n'abazifunye kadi za National Unity Platform we bali lwakuba tebazifunye ng'abayimbi. Bazifunye nga bannayuganda abalina obusobozi ne qualification ezituula mu bifo ebyo era ne bajja ne basaba era ne baweebwa. Kakati gwatalina qualification ezo wali toyinza kufuna woobeera. Kubanga tolina we walaga interest nti ngenda kujja wano. Ekyo ekyakutiisa okujja okulaga interest nti ngenda kujja wano y'ensonga lwaki tewalina position yonna, meaning wali tewasoma. Meaning wali tewakola ki? Meaning wali tewasoma. Kakati totuwogganira era totuleekaanira. Abayimbi muli batono nnyo. Bwengeza ku population eri mu Uganda mwe muli kadoote. Muli batono nnyo. Era ekitugatta bizibu byaffe. Kubanga ne baba wa kado bane yomufuna emuweerereza. Era ebitunyigiriza biba tebivuddewo ate nga ffe bye byatukola ki? Bye byatugatta.